Nyongera okubeera nga tembabuuzaako buli omu gyasizidde okubeera nga ate agoberera abeera Fahad Pro UG emabega w'emiziddala okubeera nga ate nkutuusaako embeera nga bwetambula mu ggwanga Uganda ne bweru ggwanga yonna yonna nabwe kityo video tandika kubeera nga ate oginkuminako omuliro likinga sharingirako abalala comment section tubirere kubeera nga ate osulawo ka comment ko tubeere nga ate tuwuliziganya ffenna kakati omuyimbi waffe Shiba Kalungi era nga essaawa eno ali mu ggwanga eri Canada gye yagenda okubeera nga ate awummuza ku birowoozo sako n'okubeera nga ate asuulawo ezzadde lye eryokubiri gwatakimanyi Shiba Kalungi alinayo omwana gwe yazaala some years back ng'akyali awo ekawempe ng'akyayiriba kakati nno yagenza kubeera nga ate asuulawo ka second born munnange abakyala ab'embuto muno mwe bayoza ebintu ebyenjawulo abakyala abafunyeko ku mbuto ebintu bino mubitegera obeera awo noga kati njagala kino kakati ono saagala mulabako kakati njagala kutuula wano kakati njagala yimirira wali munnange kali munda ate teekedde ku makya nabeera nga ate atuma Shiba Kalungi okubeera nga ate akubirako mujjawe Shiba Kalungi yakubidde mujjawe ali mu ggwanga lya UK kuzaako emewe katini nnyo naba history wabba wa Shiba Kalungi era nga gwe atasobola kubeera nga ate obiwulira kansuka embere nga ate mbikuddiramukko katinitini awo kakati Shiba Kalungi yakera ku makya nabeera nga ate afunayo omusajja we omwami ono amanyikiddwa nga Sulaiman oba Sulimani musajja zaalwa yejjinja era nga wetwogera ssaawa eno ali mu ggwanga erya UK emirimu egisinga obukulu gyasinga okubeera nga ate akwasaganya sayidi eyo musajja mutegesi wa bivulo era nga atutte abayimbi bangi nnyo okubeera nga ate bagenda ne babeera nga beenogera ku zi pound oba dollars I think pound abe UK awo mukwata pound munnange omwo yateekera ne Shiba Kalungi era ne babeera nga tebasinkana ndowooza mu battira ekyama era ne babeera nga ate ensonga bazikwasaganya Shiba Kalungi kusala n'agamba kakati kambeere maama kali munda kakati nno munnaye omusajja ono yali musajja mufumbo era nga Shiba Kalungi yasalawo n'agamba nti nedda nze sigenda kubeera nga ate mbeera nga abakyala abalala njagala mukyalawo oba omukyala oyo gw'olina mu makaago abeere nga ate akimanyiko nti gyendi era n'abaana bano bengenda okubeera nga ate nkuzaalira sagala babeere nga ate bali isolated n'abo ab'omukyala gw'olina era nga munnaaye bageza okubeera nga ate babikwasaganya mpola mpola here and there era ekyaddako information gye nafunawo omukyala oyo we UK asalawo n'agamba bino ebintu sigenda kubeera nga ate mbisobola sigenda kubeera nga ate nfumba na Shiba Kalungi nga omutegeera Shiba Kalungi oyinza obutasobola kubeera nga ate ofumba naye so omukyala n'abeera nga ate asaba divorce kakati n'olunaku olwaleero Shiba Kalungi asobodde okubeera nga ate amwisaamu olukomo lw'essimu era tulakalira ngenda kubeera nga ate mbikuzanyira awo osobola okubeera nga ate owulira conversation y'abano ababiri bibadde bitya byatandise bitya we n'abakujja wa Shiba Kalungi nina n'obutambi bwengenda okubeera nga ate nkuzanyira awo tulakalira jamu n'ebyokuyiga subscribinga bw'obanga odde okubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teekako alatinga buli wanabatesa video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati kino ekipeesodo okubeera nga ate kigwa nkomawo tambaawo. I talk to him about what I want. He's like, by the way, I would want this and I want and I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, it's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and you made it very, 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 very clear. Bannange mugamba mutya muli mutya kansubire muli bulungi nnyo. Ngenda kwogera ebintu bino naye saagala bimanyiize. Njagala muwendowooza mwe mu commenting mu liking mu sharing. Nali sinaba kujja mu America. Nga nnengera abantu abavuga ennyumba nga abavuga emmotoka ennungi. Ne ngamba maama bano nga baamalayo. Kumbe bavuga za mabanja nga simanyi. Kati nali ndi awo nga mpulira abantu bagamba America baguza amayumba. Nga ndowooza amayumba bagaguze. Kumbe babeera tebagaguze.
babeera bagajjayo ku looni nga bo kye bayita okugula ate bo kwewola nze nga sikimanyi kati nga nange ngamba abantu nti naguze emmotoka kati nange emmotoka yange nyina gwe nagamba mbu nagiguze omuntu omu nantereza nangamba tewagiguze wagyewoze bwewozi nenkitegeera kati ate nekirala ekisinga okunnumya omutwe nyina mukwano gwange ankubidde essimu nangamba yajjeyo emmotoka abadde yakagijjayo bwati omukadde we naafa kugambye yankubidde essimu nangamba afantomu newoze emmotoka nga manyi omukadde gwendiko agenda wangaala emyaka gyonna paka lwe namala emmotoka omukadde yadde akamukolako wiikisi 2 naafa kakati ate omukadde mukufa ennyumba gyasulamu ya bbeeyi emmotoka gyavuga gye yajjeyo ya bbeeyi kati ate mu agency gye yakubye essimu bamwongere bamuweeyo omukadde omulala alabo bayinawo omulala ne bamugamba munne twafiisizza twamazeewo tukyanoonya kati Amerika wekubira emiggo wali obaddekaawo ng'oggyeeyo emmotoka ng'oggyeeyo essimu oggyeeyo ennyumba omukadde n'agenda n'afa gwekimanyi tesaawa yo bato oyinaawo mulimu kati nankubye nangamba Phantom mpadde magezi kyomanyi kye namugambye emmotoka gitwala ogizzeeyo gibalekere obagambe nti omukadde yafudde kubanga emmotoka eno buli woogijjayo ng'olina omukadde ng'akuwa kasente akalungi omukadde kirungi n'omubuuza onoofa ddi ne bw'ota omubuuze munnaye gwe n'omala gajjayo emmotoka beera ng'omusabira ne ku ssaala aleme kufa ne gwe ojjayo emmotoka ng'oweesugulidde ku mukadde ali myaka 9 ojja emmotoka ya mitwalo 6 kati omukadde nabo bafa kati ate mu winta bafa nnyo kati okimanyi nti n'omukadde bwakufaako mu buno obudde osigala toyina mulimu olina okuddamu okunoonya omukadde era bannange mwe nnamba w'amagezi noonya abakadde nga 6 okolenga karogoyo okole kufiirawo naye kati problemu eriwo bagenda bakuwa omukadde ng'aweddeyo n'ogenda ojjayo emmotoka ng'omanyi ogenda gisasula kati mukwano gwange owuyo ebizibu agenda kubisanga kyova olaba nze nagera owange anaatera okufa naye nkyusa n'enzira mu Uber era kati nvuga Uber omukadde ayinza okufa n'oswalira awo ogenda olaba ng'akasumuuzo k'emmotoka bakakimye ab'ennyumba bagamba fulumya ebintu e Uganda ennyumba ng'eyimirira oba tokyasobola kuzimba era bw'olengera omuntu azimba ennyumba e Uganda ng'etambulira kumukumu manya abakadde ayina abawera akola teyeebaka omanya ayina abakadde benga 7 gyanaabira gyasenyeza gyasula ebyalo enti yabivaako atambula kiyumba ku kiyumba gyasula gyasenyeza oyo nno aba muzira ate nno bino byenjogera temubintuuzaamu temala ne mubintuuzaamu bino byenjogera ne mubintuuzaamu omanyi mumanyiira nnyo kati nze mbadde ndi wano neŋŋamba yi mukama kale bwe nali nzija mu Amerika batugambanga nti emmotoka bagulangule ng'olaba abantu abavuga zibbenzi nga batugamba eyo yange eno yange nga tubalengera ku TikTok maama nagenda otuuka wano nga biralamu ng'emmotoka ate okumanya abantu bano bamanyira emmotoka ne bw'ogisasulirako emyaka 4 ng'osigaddeyo emyezi 2 n'otogisasula bagikima ennyumba ne bw'oba ogisuzemu emyaka 10 n'olemererwa okusasula emyezi 3 bakugamba tugitunde ekirungi ky'eku nnyumba bwe bagitunda bakuddizaayo kasente ate ng'era olwo otandika butaata okunoonya endala gyono nange ebintu by'e Bulaaya byazzaala Bulaaya nenkubiriza bankuba kyemulekerawo okugjayo amasimu n'okugjayo ebintu by'omu nnyumba ebitanda simu saawa za ku mukono perfume engoye z'okwambala banaye mukendeeze ku mabanja mutufaako nga tetumanyi ennyumba temukyazisulamu ate mulekerawo kwekubya ku serefi emmoroka ezitali zammwe nze mwali mundabyeko nga neekubya ekifaananyi ku mmoroka eno wadde nagijjayo mu banka nga ngyekubyako sina gaswala mala kugimalayo ndyoke neekubyeko ka serefi kali bagenda kuvuma mulekerawo n'okwekubya serefi ku simu nga bazibanja mulekerawo kwekubya serefi ku masimu nga bagabanja era eno gyenkwatiddeko vidiyo tebagibanja ziri ez'ebbanja nzirese eri siina gaswala omanye ebintu ebiswaza okujja esimu ne weekuba ekifaananyi nga bagibanja wawo ne bannayuganda be nalaba wano mu Amerika mulekerawo okuteekako amannya ku mmotoka nga temuzimalangayo waliwo emmotoka eriko nti nno kisa kya Yesu njiraba wawo ne ndagenda beriko nti Allah yagaba nziraba ziyita muno mu Boston temubijjeeko ebintu mubijjeeko ku gundi okwo kuba emmotoka temunnasasula zimalayo wawo ne gye naliba omulala nga ataddeko nti nno baagala alina
mubijjeeko mangu mutuswazizza ebule n'ebweya owuliriza oteekako ekifaananyi otebaagala alina nga nemmoroka togimalangayo ate nze ngenda lekeraawo okukyala mu mayumba gammwe nkoye okukyala mu mayumba gammwe ng'entebe zirimu za mabanja abamu tujja n'ebiku kyokka ng'entebe walidde ya bbanja owuliriza tukoye okujja mayumba gammwe ng'entebe za mabanja bagenda bintu zaamu ate mulekerawo kwekubya serefi mu mayumba nga temunnamalayo bintu bya mu mayumba nze mbabulidde senga nnengera ekifaananyi kyo nga weekubiza serefi mu nnyumba nga byolina bya bbanja ŋŋenda kukumamirira ndesebo n'otula ne mu nnyumba neweebikka ne kabulangiti nga kabbanja neweekubya serefi n'opositinga n'otulumya ffe fe abagula kaasi wadde tugula bya layisi ebimu sebo neweebikka bulangiti n'ogyekubya ku sitatasi n'otimba mbu n'otulumya n'ojjayo benzi n'ogijjayo naye ng'ovuga ya bbanja tubikoye tubikoye mulekerawo okujjayo credit bagenda gamba okubye ennyo kyokka mazima ensi yonna yonna ejjudde ku mabanja n'otulira munnauganda nga ajje alina entebe ennungi kyokka nga ya bbanja ng'agitimbye ku status buli kyemutandika okukasitandiramu okulaba omuntu yenna yenna ng'oli mu Amerika oba oli luddawa buli bw'oteekayo entebe nga weekubizaamu ekifaananyi ng'otulaga lisiiti bw'oteekayo emmoroka nga weekubiza ekifaananyi olina okutulaga kaadi yaayo bw'oba olina iPhone gye waguze mu Apple weekubya ekifaananyi ng'otulaga lisiiti tukoye okutujooga mutukubya puleesa tulowooza muli bagagga kumbe temulina lwaki mutukubya puleesa kati juzi nze nali nfudde haati ataaka n'abamukwano gwange ng'avuga benzi ne ŋŋamba maama abo baamala ne mala mwezi mulamba nga nnumya kumbe nannumya naye talina bwali mmoloka ya bbanja kati bagenda kunyiiga n'ekisembayo mulekerawo okwebbira abakadde abantu b'e Boston mwebbira abakadde ku mirimu mulekerawo okwebbako abakadde waliwo eyebbye omukadde wa munne mwine eŋŋambo mu agency mwekubira amasimu ne mwebbako abakadde ate obudde bwa winta ebipakasi bibeera bitono kati mwatandise kwebbira abakadde mwerungiya muno bwakuyamba nagamba nkoleraako aye togenda mukadde kwogerayo bigambo nti oyo mumugobe era nze nja kukolera ssente entono oyo munnange mubi abantu b'e Boston mulekerawo ogwo omuze ogw'okwebbako abakadde ate ogwo omuze mugulina mwebbako abakadde ne mwegula mu bazungu ne mubba awaazi z'abannammwe mubba ebipakasi by'abannammwe baana mmwe kye nalaba Ethiopia nali bukyambeera mu bulamu bwange nga sikirabangako anti bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. That was 2019 kati nyumya kati baana mmwe nga lwaki bino bye tugamba olina okutambula simana oba ne travel history tunula mu nsi nga ndaba Ethiopia kaviza kayo na arrival visa yayo gifuna on arrival $5 hotelo za rais ningamba hapo ngenda Ethiopia nemalayo a week nga ninya KQ Kenya Airways yali ya rais mweyo period sigambye mbokati ya rais yali season nga yenyonyezeyo season za rais nga ninya nga ngenda Ethiopia munange nali nakoze booking yange bulungi nyongera omuntu ali organized ngo tambula munange nga hotel janga banchima ku airport ngamba banange hotel yalika wempelelezo omuntu anchime bwati you know I was privileged that person yanchima ali amanyi ku luzungu nga tukuba oluzungu nga twogera tukuba ekibozi nga ngamba wano we wano. By the way, Ethiopia is very, very developed in the city in Addis Ababa. Bwofuluma airport boat, that area is developed. Na bwofuluma muko katini boat, you'll be shocked. Munange nga nkolachi nga tutuka ku hotel nga musajja wa vani agenda jukira ya manyo oluzungu kati netuka mu hotel. They were beautiful Ethiopian banange nembabuza kawo ne bangamba ya katukutwale mu room ngenda uli atutuse ku flesh oka pulira ebikona ngendo tunaye went nga bali mu paintinga bali like renovating the rooms nga bangamba eno flesh jogendo sura konga twambuka mpaka ku flesh embayo waggulu nga bweru waliwo abasiga langi nga bangamba yino room yo
nga room sisooka gitegeera nga ono gyetegereza room yali nene yes mwe omanyi nga amasuuka gava mu white oli teyali cream kyali kiralalala gali amasuuka gaali gafaanana ka chopping board kange kano oba katukula oba wali olabyeko ekintu ekyaguba nga kirumira n'okulumira banaye baŋŋamba eno ye room yo ne bafuluma abakazi nensigala mu room nenjetegereza nenfungulako like ebintu ebibalako ebya hotel kiduve nenfungulako ndaba obuliri ng'ebisuuka byefunyafunyiza omanyi nga banaye kiri baanamu kino ekintu sisobola kiteeka mu bigambo kyokka nga we nali bookinga hotel nga byonna byonna bandaga bifaananyi birungi nga we natuukira ku reception nga walungi evaani eyankima the guy who came for me ng'olabira ddala the hotel is giving hey ng'essuuka zonna zeefunyafunyiza ng'ente zeyalidde mu bweti nga nkyafu nga zirumira n'okulumira banaye ne sisooka kikkiriza ndi mu nsi ndala siina network wifi wa hotel tekola bulungi eri on and off nga omumanyi owa Africa ndi stressed sisobola adde okuba essimu you know me most times emba ndi stressed mba njagala nenjogerako ne maama wange ne tufindinga we ffenna ku ssimu ne mpulira nga pressure zigenda kunkuba sisobola nengezaako booking another hotel nga sisobola internet tesobola kunnemesesa nengezaako okwogera n'abaala ku nenzikirira nezayo ku reception nengezaako okwogera n'abaala ku reception abawala ne baŋŋamba nga tebamanyi Luzungu nengenda ku asikaro yali akuma ku gate nga asikaro amanyimuko ku Luzungu olutonotono no biki toyagala nyumize bantu mboozi wamma mbadde nkyabagamba kati nga asikaro mubuuza where can I hey bw'oba toyogerangako ku Luzungu lufuke kadde otandika practicing nga mugamba where can I get line nga line takitegeera ne literally I removed my sim card ne mugamba sim card Ethiopian sim card ne mugamba where driver aliwo yandese kubanga ye yali amanyi Oluzungu yali very fluent nga ye kubanga driver yande tangamba abantu mu Ethiopia abasinga tebamanyi Luzungu abamanyi Oluzungu UN ye baweredde nemugamba where is the driver nangamba the driver is off job now kubanga kati gwegwe kagwesti gwegwe tubadde tusuubira kati yaba amaze emirimu gyaba agenze nembonabona n'asikari nensikamu kalayini nemugamba I need Ethiopia line asikari finally nangamba if you walk down then left biki molo simaba jita bwe bati nengamba sijja kubula nenzikirira wansi gye yangamba omusana gututumuka omusana nga mungi ndi stressed omutwe gunnuma sina kyenaalidde nentandika okwejjusa nga buli muntu antunulira mpulira obusungu mpulira bagenda kundya nenzikirira wansi oba katereko mbali bakayita batya nga wali layini nga kokka ke kaliwo nga wali layini namalamu essaawa endala 2 nentuuka ne banguza layini ne mbagamba ekirungi kya Ethiopia their currency is really very low ne bampaka layini ne banteerako data bundles nga bamaze bampa data nenkateekamu nembagamba nga tekakola ne bangamba kajja kola after 2 hours ne ngamba mukama katonda wange bino byebiki muwaze okunguza kakadi temungambe nti kajja kola after 2 hours munaye nga nzikakanya akajanja nga nzira ku hotel nga ntuula 2 hours olwagwako nga kakadi katandika okukola kakadi we katandika okukola nenkubira mamange nemulaga literally nemulaga hotel banaye nga yennyinyaza nga wolaba bathroom nengamba bannange kiki kineeno ndi ku nsi oba navuddeko nensooka genda ku booking.com nziremu njetegereze nengamba bano abantu abagiwa 5 star baali balowooza ki nensooka njiwa kirivyawo nenzikirira ku reception ne suitcases zange zonna nembagamba your hotel is very dirty sisobola sula wano ne bangamba you will have to pay nembagamba sijja kusasula
sijja kusasula kati nenzijukira gaye yandese ku hotel avuga taxi like bwava ku mulimu gwa hotel abavuga taxi yampaka kadi nenzijukira kati nenzijayo kakadi nemukubira ngati ono nina power mfunye ku line ya Ethiopia ekola nemukubira nemugamba can you come and pick me from this hotel, it's very 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 dirty and let's look for another hotel. Bambi guy najja mu taxi najja mu taxi sinalya enjala enzita ne taxi je tutudde mu jamu mungi mubuza hotel zangamba kankutwale mweno. Bambi he really took me to hotel ndala mu town nga nungi. I will not say Ethiopia is not expensive. The fact is no currency yaffe egisinga nali siri worried. Natwala mu hotel ndala nga nungi, the one I wanted nayenga yangamba but the noise in the night egenda ba too much tojana kwebaka. Wano ye town waliwo club after club after club. My sister, do you club? Nemugamba nayenga ndiye wayonjo ebirala byonna sagala manya banange eri hotel banaye nagitunulako ne tawulo banaye tojizijukiza tawulo nga wogitunulako we n'olususulu kusiiwa banange nedda mwe omanyi singa omuntu yakinyumiriza sandishikiriza nti gye kiriku n'ebigambo bye mbagambe tebisobola ku describinga bukyafu bwe nalaba mu hotel. Naye nga abantu bagiwana ku booking.com nga abantu bagiwa 5 star. Yenga lwaki mukiriza abantu obookinga hotel yammwe ngeri under renovations nga mulimu aba painting nga literally mu corridors mulimu abasiiga langi bye biki ebyo. Baana mmwe ki Ethiopia ne kin stressing olunaku olwasooka ekirungi nalandinga ku makya kati the following day nzukuse nebaka ddala mpaka ssaawa 8 nenvaayo hotel ne bampa buchayi obwaba Ethiopia nenywa akasooka akokubiri akabiri akasatu buchayi bwabwe buli good 10 out of 10 buchayi bwabwe ne bampa buchayi bwabwe kati oyo nga kati naye ekintu ekyasinga okunewunyisa Ethiopia nga bwe nfuluma hotel nali nsibye penso nga abantu bonna bantunuulira nga abantu bonna you know like jukira nali mu town nga it's a street neno wali amaduuka nga abantu bonna bafuluma nayo mu dduuka ne bantunuulira bwe bati nze kiri nali sikirabangako bwe bati sebo n'abalenzi aba Ethiopia nga banneepikira nga nze era Ethiopia ekigambo kyenzijukirayo okusinga konjo nga buli muntu angamba hey konjo ngamba gamba konjo kye beautiful bana mwe nembuuza driver we yajja ne mugamba yiyi lwaki abantu bantunuulira mbwati abantu kati gwe balaba oli wanjawulo nga n'abakazi bajja ne bagamba can I touch your hair ne mbagamba these are extensions, this is not my hair nga bagamba you're not from our country because your hair is different from ours banaye nga batunuula nze kirina nali simanyi nti abantu in a town omuntu osobola ovaayo okay kimanyi ndi muddugavu ku bonga baba Ethiopia naye banaye nedda kyali tekinecessitating that thing. Omusajja mpaka bwe yangamba these people manager wa hotel actually the owner yangamba in Ethiopia we are backwards kati abantu baba balaba n'ekirala ekyanemesa Ethiopia it's the food. Emmere yaabwe yannema nempulira nga obulamu buntamye nendya KFC nendya baga nempulira nga ne fast foods zintamye weewaawo nagenda okulandinga Entebbe after those 7 days ali 5-7 banaye like you know that point nga muvudde mu nnyonyi nga muyingira bwe muti nga waliwo omusajja yaniriza abantu nagamba oh my god you have our passport kulikayo banange you know nempulira ekikowe you guys traveling nawulira nzisa ekikowe omusajja yangamba kulikayo nempulira nga mu butuufu ntuuse waka Ethiopia stressed me but anyway I had a bit of fun after that hotel saga but also that whole thing okufuluma mu hotel abantu ne bakutunuulira it made me really uncomfortable
banange wali ogenzeko mu hotel ne ku disappointinga naawe mumbulireko mu kabox wansi. That was my journey eya Ethiopia, but njabanyumizayo n'ebirungi bye nafuna Ethiopia. Meanwhile temwerabira nti Ethiopia nali conjo beautiful. Akagambo sikerabiranga. How many years are these? Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.